bisatu ezakozesebwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo ky'Ubosi mu nteekateeka z'okubala abantu okwali okugula obuuma obwakozesebwa mu nteekateeka eno nga n'okutuusa kati ebyava mu kubala abantu bangi bakyabiinako ebibuuzo bingi nga n'abaali mu nteekateeka ez'okubala abantu beekokkola obuuma buno. Gavumenti mu kugezaako okukekkereza yalagira ekitongole ky'ebibalo ky'Ubosi okugula obuuma obusukka 3,800 obwakozesebwa mu kubala abantu era n'akakiiko k'ebyokulonda kalagirwa okukozesa obuuma bwe bumu mu kalulu ka 2026 kabindabinda. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama era akulembeddemu abakungu b'akakiiko k'ebyokulonda okulabikako eri akakiiko ka Paalamenti ak'ebyamateeka okulambula ku mbalirira yaabwe ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2025-2026. Byabakama asinzidde mu kakiiko kano n'ategeeza ababaka nti yadde nga akakiiko kaali kalagirwa okukozesa obuuma obwakozesebwa ekitongole kya Ubosi mu kubala abantu bye bazudde ku buuma buno byennyamiza. However, we decided to test the functionality and the reliability of these kits. The first thing we noted that when you turn on the kit and leave it just unutilized, just on standby, the battery runs low within 7 hours when it is not doing anything. Now, if in March the battery is running low within 7 hours when it is not doing anything, what if on a polling day? So we discovered that these kits or these tablets will not serve as the purpose. Wano wasinzidde n'ategeeza akakiiko ka Paalamenti nti akakiiko k'ebyokulonda tekayinza kwetantala kukozesa buuma obwakozesebwa ekitongole kya Ubosi era singa bawaliriza kyandiviirako akalulu ka 2026 obutabaka amazima na bwenkanya. Kati gye tuliko kwe kulaga nti bwe batugenda okugula obuuma obwaffe ku lwaffe sente zimeka zitwetaagisa era kawefu bwe tuliko katulimbalirira eyo era wiiki ejja weneetuuke tujja tuba tumaze okubalirira era Paalamenti era nabo batugambye tugende tubalirire tulabe kiki kyetaagisa okulaba nti obuuma obwo tugula obuuma obupya si kukozesa buli bwa Ubosi kubanga tukizudde tebujja kukola tebujja tuyamba. Ategeezezza nti ensonga zino bazitegeezezzaako dda ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga za ssemateeka era basuubira nti zaatuuse dda mu lukiiko lw'abaminisita. Bulina n'ensonga endala zisobola kuyingira mu kati naye tutegeeza abakwatibwako nti obuuma buno oyinza butakola. Twamaze okutegeeza minisita waffe minisita wa Justice and Constitutional Affairs ensonga eyo naye n'asitukiramu n'agitwala ndowooza tulinda kiki kinaava mu kabineti okulaba kiki banaasalawo. Byabakama agamba nti ng'oggyeko obuuma bwe bazize n'ebibalo bya Ubosi byakuŋŋaanya gye buvuddeko tebayinza kubyetantala kubikozesa mu kalulu akajja aka 2026 nga basazeewo okukozesa ebibalo ebikadde ebya 2014. Kw'abantu okwaliwo mu mwaka 2014 kwe tukozesa kubanga bwe tulina enamba entuufu naye neyafulumizibwa gy'eri tenafuluma bulungi. Olabye Byabakama alaze obwennyamivu olw'omuwendo gw'abalonzi abeeyongera okwesala kumpi buli kulonda ng'agamba nti bwe kiba kisoboka Paalamenti yandireeseyo n'etteeka erikako abantu okulonda olw'ensonga nti gavumenti esaasaanya butitimbe mu kuteekateeka akalulu naye ng'abantu balubato be bettanira okulonda kuno. Kwa buwaze waliwo amawanga gatusingako mukulakulana kulonda kwa buwaze kubanga twonoona sente nyingi naye sente ezo sente za muwi wa musolo kubanga sente zetukozesa omukubu bululu obwo ekisooka tubukubire bwero wa Uganda naye ate abantu bwe bati bavuddeeyo ne bajja ne balonda kibi nnyo kakati bwetunange kawempe abantu abalonda. Joseph Seruwoza, BBS Terefayina, Ageesigika.